Yes, hello. Alright. Malamusizaako nnyo mikwano gyange yonna gye musinza obbanga mutuwuliriza muli ku Yugi Updates TV ly'eddoboozi erinnyonyoogera screen yo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza eddoboozi erinnyonyoogera omuzindaalo gwo. Kakati birungi si birungi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oyinza okulaba ebintu nga bigenda mu maaso ng'ebyokusaaga naye birungi si birungi. Ekitongole ekya UN ekya United Nation kyandiba nno nga kivuddeyo gwe mukwano gwange ku nsonga ez'okuusa n'okulwanira eddembe ly'obuntu bano balimmo, ekyo kimanyi. UPDF eggye ly'eggwanga ekkulu erya Uganda lyandiba nga liri mu kakyabaga ssaawa zino wamu ne bakomanda baalyo. Jjukira eggye lino mu ntandikwa y'omwaka gwa 2025 twawulira olugambo nti eggye lyolekedde mu ggwanga erya South Sudan mu Juba okugenda okulaba nga bataakiriza musajja mukulu munywanyi waabwe nfanfe amanyiddwa nga Salva Kiir, oluvannyuma lw'okuwulira information nti abajambula baagala kusalako gavumenti ye era baagala giwunzika. Twawulira eŋŋambo era ne information yasaturatinga ku social media ng'eggye ly'eggwanga ekkulu erya UPDF lya Uganda People's Defence Force lideployingiddwa mu ggwanga erya South Sudan basobole okugenda okuyamba ku munywanyi Salva Kiir. Wabula mu kutambula Parliament y'eggwanga eya Uganda yavaayo ng'egamba kuva ddi ng'eggye ekkulu ery'eggwanga erya Uganda People's Defence Force lideployingibwa mu ggwanga eddala okulwana okula operation nga tewali clarification. Minister Aboth yavaayo n'awakanya ekikolwa kino ekigenda maaso n'okukolebwa institute eya UPDF nga ye tamanyi kubanga yatwala ensonga mu Parliament. Agamba kati mwe mwatuuse kutya okusalawo ng'ensonga zino sinazitwala mu Parliament y'eggwanga yeyina okusalawo eiza amagye g'eggwanga gadeployingibwako mu ggwanga eddala oba nedda, kubanga gaba gasayininga okuuma eggwanga Uganda. Abos bwe yayogerako twalaba nga General Muhoozi Kainerugaba ssaako n'abatula kakiiko mu Chief of Defence Forces Office baavaayo ne bamwambalira ne bamugamba ssebo musajja mukulu oyina kino okukitegeera era tukkirize tukikutegeeze nti just otukiikirira bukiikirize mu Parliament naye si gwa tusalirawo ku ngeri gye tulina otutambuzamu operation zaffe. Si buli ekigenda mu maaso munda mu institute yaffe ng'aba UPDF operation zaffe nti oteekeddwa ogimanyaako, just gwe otukiikirira bukiikirize mu Parliament. Waliwo okusikangana omuguwa ebiseera ebyo ng'okusikangana omuguwa kuli luddawa ajje ly'eggwanga ekkulu ligenda litya ne lideployingibwa mu ggwanga eddala nga minisita tamanyi. Ekyo nno ekintu kyawunyisa nnyo bannayuganda. Wabula wakati mu kusikangana omuguwa ne mu kuwandagana ebigambo eggwanga erya South Sudan lyavaayo ne ligamba nti ffe temutusibaako matugambuzi tuliisango, amagye g'eggwanga eya Uganda tegannalinnyako wano era teriyagayise. Kyokka oluvannyuma obutambi bwalabibwa gwe mukwano gwange ampuliriza ng'amagye aga UPDF ag'eggwanga erya Uganda gagenda mu maaso n'okuba nga galawuna ku kisaawe mu Juba nga gagenza okuyambako Salva Kiir okutebenkeza emirembe n'okumuyambako okufugaza abayeekera bakabinja ke baali bagamba nti kava ku side eya Vice President. Jjukira olutalo olugenda mu maaso wakati wa President Salva Kiir ssaako ne Vice President Riek Machar okugenda mu maaso n'okulwanira obuyinza. Lwe lutalo olugenda mu maaso. Kakati nno lwatuuka ekiseera eno neefuuka koodiwo era emyaka egiyise emabega Uganda yakafiirwa abajaasi abasukka mu mutwalo mu ggwanga erya Sudan nga badeployingiddwayo nti bagenze tebenkeza mirembe. Wakati mu byegana nti UPDF tedeployingibwangako mu Sudan, buno obutambi obwafuluma okukakasa nti UPDF yali omaze okubanga ensensera eggwanga erya Sudan. Njagala weetegereze
ago gaali magye gaggwanga Uganda gagezaako kuyingira eggwanga erya Sudan gagende gayambeko ku Salva Kiir okulwanyisa abaali baagala okunzika gavumenti ye. Naye bino byonna babyegaana. Newankubadde babyegaana, information yasigala egenda maaso n'okusaturatinga ku social media. Wabula kati amawulire agafulumiziddwa okuva eri ekitongole ekya UN si birungi eri UPDF kubanga kino tebasobola kyegaana. Bagamba nti amagye g'eggwanga erya Uganda tegasobola kubanga gakwata ku bukuvvoola embago ku South Sudan nga gakozesa impunity, nga gakozesa enkola embi ey'obutujju. Era nga bagamba nti ripooti zaafulumye nga haliwo obulumbaganyi n'okutta eri ba civilian n'okubookya maka gaabwe, okubookera maka gaabwe nga bino nno bikolebwa aba Uganda People's Defence Force aba UPDF. Mawulire si malungi wadde n'omulundi n'ogumu omukwano gwange mpuliriza kugambye birungi si birungi. Tetumanyi oba information eno yatuuse mu UN Security Council kubanga bagamba nti Uganda ng'eyita mu bakomandazi baayo ng'eyita mu komanda Muhoozi Kainerugaba nga bagenda mu maaso n'okukola operation. Era bino yaziyisa ne ku social media ku mukutu gwo gwa X ng'agenda mu maaso n'okulaga impunity ng'agamba nti oyo yenna anaakwatibwa ng'ayagala okunzika gavumenti ya Uncle we Salva Kiir ajja kirabamu omusera. Kino nno UN ekirigaadinga nega action zino ebikolwa bino bigenda mu maaso n'okuvvoola international law n'okuteekawo destabilization embeera ey'akatabanguko mu regions ez'enjawulo. Kakati UN Security Council wetwogera ekyo buli omu akitegeera bulungi nnyo ennamusebe etuuse ku nnyoge. UN Security Council egamba nti they must investigate and hold all responsibility. Bagambye UN Security Council must investigate and hold all responsible Ugandans military officers accountable for the violating sanctions and embargo. Inti UN Security Council egenda kufuba okulaba nga buli kiisi mu Uganda nga military office yenyigira mu bikolwa nga bino abisasulira saako n'okuvvoola eddembe n'okuvvoola sanctions ezaateekebwawo ku embaga. Abo bagenda kubanga bakisasulira tebagenda kuttira muntu n'omu ku liiso. Kigambibwa mbu amagye ga UPDF mu kugenda eri munnange gagenda maaso n'okukola ebikolwa bino ebyali brigading bw'okubanga it was impunity. Omwali okutta abantu ba civilian okubookera mu maka gaabwe nga kibalwanako kwe kutiisatiisa amagye ga Riek Machar galeme kugunzika gavumenti ya Salva Kiir munywanyi waabwe nfanfe. Ebikolwa ebingi byatuukisibwawo byakolebwa ku bannansi okusobola obbatiisatiisa nga bagezaako protectinga gavumenti ya Salva Kiir. Kakati gwatamanyi embaga lwaki UN Security Council egenda maaso n'okubanga basanctioninga ku lwa embaga. Okusinziira ku UN, embaga is a legally bidding targeted eteereddwamu sanctions. Yene enkolwa etagetingiddwa ng'eteereddwamu sanctions nga zimpozingibwa ku muntu yenna nga UN Security Council oba Security Council restrictions yateekawo singa zibeera nga zittattanyiziddwa nga zibooleddwa. Restrictions omuli ez'okutradinga ebyamaguzi, services, financial transactions
okululana amawanga ag'enjawulo oba ssekinnoomu. Kati ebikolwa nga bino ebibi ebitaganya ku maintaininga ddembe peace mu society kwe kuteekawo kye bayita embargo nga mulimu sanctions ezimpozingiddwamu oyo yenayina anavvola ssemateeka ono atagoberera restrictions ezaateekeddwawo UN Security Council. Kaakati mwomuli okutta ba civilians okubookya okwesa ebikolwa ebya impunity. Kaakati UN Security Council egenda maaso n'okubanga evunaana eggwanga erya Uganda, ejje ly'eggwanga Uganda balivunaana olw'okuba nti no lyakozesa enkola eya impunity okusobola okulaba nga batta ba civilian ab'eggwanga erya South Sudan okusobola okukuumira gavumenti ya Salva Kiir mu buyinza. Nagambye edda oli ku UG Update TV kosinzira okubanga otuwuliriza. Kakati kino njagala okitegeere, bino byonna nga bigenda mu maaso. UN Security Council egenda kukola investigation ku Muhoozi Kainerugaba, mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni, oyo abadde yeegwanyiza entebe y'obukulembeze, kubanga kigambibwa nti abajaasi bano bonna aba Uganda People's Defence Force impunity gye baatuusa ku basiviliani ba South Sudan, ebikolwa eby'ekitujju ebyekko baali batambulira ku order za Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba. Era kati UN Security Council egamba eteko kiteekamu omukono bakole investigation. All of them they must be accountable for the impunity. Kakati simanyi bino oba byatuuse dda matu ga Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa nga munywanyi abizadde era abizaalidde mutabani we, singa teyagenda kukuuma Salva Kiir kumulemeza mu buyinza, osanga omutabani teyandifunye buzibu. Ne kati ekigenda mu maaso birungi si birungi, gwe mukwano gwange mpuliriza eri munywanyi waffe nfanfe Salva Kiir, kubanga kigambibwa nti bano mukola ebikolwa byegatta n'eggwanga erya Uganda ne gavumenti ya South Sudan okutuusa ku bannansi ebikolwa nga bino ebyokikolobero. Kitegeeza Sudan yakiraba ng'eremereddwa kwe kuyita Saabalwanyi n'agamba agwo teweefiirayo, enkola nga tutera okikola wano mu Uganda wetugenda okikola n'eri e Bunaayira. Era baakikola bangi mbu baabookya ne chemicals liquids baabaziikira mu kinnya kimu ne babookya. Naye nga baani abakola bino bagamba mbu amagye agasayininga okubanga gaweereza eggwanga Uganda ge gagenda mu maaso n'okukola ebikolwa nga bino mu South Sudan. Kakati gavumenti ya Salva Kiir yandibanga eri matigga saa yonna yandiwunzikibwa, kyokka ne Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba yandibanga wenjogerera aliira ku ttale, kubanga UN Security Council egambye egenda kukola investigation ate buli muntu alina obuvunaanyizibwa ku bikolwa byebagenze mu maaso n'okutuusa ku bannansi. Nagambye edda oli ku UG Update TV kosinzira obanga otuwuliriza, bw'otannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Mbaagala nnyo era nga mbaagaliza olunaku olulungi. Mwe mwenna abadde mu ggandalo lya weekend kansule nti bitambudde bulungi nnyo, mbakulisaayo nnyo. Katusinkane olunaku olw'enkya. Mbaagala nnyo, mweraba.